akakiika webale webaluka baana badda naye tuwali asiima naye Katonda webale okwerekereza n'onzizaamu amaanyi n'ogamba tujja kukola wadde sente teziriiwo ffe tetugenda kulanga tugenda kulanga tetugenda kula ki. Thank you for being a supportive wife. Omusajja ono mukwano gwange muganda wange Musumba Charles Semakula nasooka okulabagana n'omusumba ono mu 2000 gy'emyaka 20 mu mingi ekyewuunyisa tetuyombangako kuba tuyombemu leero tulemu batiisatiisa tetubatiisatiisa tubaleke era tetujja kuyomba kubanga obuweereza si kuyomba. Musajja wa Lugavenga mukyala wange ye Semakula ono ye Namakula kati obutadda mu Namakula Semakula ono namutoolako ye Makula. Ono mukadde wa kanisa Musumba William Seroda Kasaayi mukadde wa kanisa Kyala Musumba kadde wa kanisa mukyabalengera kadde wa kanisa Musumba William bangi eno lwakuba naleeseeko batono oluguudo lwatukanze ne tugamba abantu basigaleyo naye nga bangi. Njagala kusaba Saala kyembudde mbajjulira mikwano gyange Musumba William kwagala nnyo webale kutankwatirwa nsonyi webale kutakwatirwa njiri nsonyi era abantu betubuulidde enjiri nereero bagende mu kanisa zonna naye abasobola balagirire bulungi bajjewa bajjemu Holy Spirit Fire Church mwenna bayise ab'Embarara mwenna kumbeja Victor Bwana omukajogo nimbo mukajogo aho meja Victor Bwana n'okushanga tenti mpango twabakiro mu izina lya Yesu. Ate ekirala njagala nange okukyalako mu kanisa yo tukwaniriza mukikubire mu ngalo ez'amaanyi tukwaniriza Musumba Aloysius Bujjingo tujja kuweebwa nnyo omukisa and we are looking forward for that indeed. Tutegekeyo night prayer kubanga ewange mbulira Monday to Friday Monday to Sunday naye nsobola okwerekerezamu night prayer naye Sunday kijjangu kuvaayo tukole night prayer mu July awo kikola mu wiiki eyokusatu bana night prayer olwokutaano lwa wiiki eyokusatu mu July. Hallelujah. Tufuneyo night prayer wali ku Fire Church. Ngenda kudda ntayayire munywanyi wanje Omusumba William tumwine zokutayayira omukwezi kwa musanju olwakataru akashatu omukwezi mukwa musanju kati ennaku z'omwezi batandika okiteebereza nkomawo Embarara nga titukomyewo bya mu kisaawe nga tukomyewo okukyalira kanisa night prayer etandike 12 mukyekumakya paka 12 abasumba twesange waawire tujja tukyaleko munampenje ize nakuso tunaziteeka omukyala wena woteeke Mukama agabirira
bazirete ngorofuna woziteeka naye omanyi okulonda aleluya naye nga tugenda kudda nga tuzze mu kkanisa ya Kristo gy'osumba abasumba bayite lugenda kubeera lwakutaano osaze olubere olwokutaano the third Friday of July ennaku z'omwezi gwozije abagerege bazitegere zigenda kubeera 21 bazikebedde 21 July naffe tukebere twogendera ku byabali naffe tumale kukebera tuyinza okugenda okukebera July 21st nga 21 July night prayer ku Holy Spirit Fire Church ew'omusumba wire tumwine nja kukoma weno nga nkigenderedde bugenderezi. Haleluya. Mwenna muli mikwano gyange bano abaana ab'ebyuma waliwo abali mu brandi waliwo abamaze muno esande 2 aba TV Godfrey Tumwebaze Peter Bunyasi Edi Peterson MP nga abatambuza buli wantu wonna dokita mukwano gwa nkunda munonga webali kunda mukama. Haleluya. Nkunda pastor webali kuburi amina kando niseme awokuba yogane kwetu kulisunga kukwanya kugane ni wogu webali kwagala mukama olwawo okusanga omuntu nga yasoma sciences nga sajjoli nga ayagala mukama kubanga bangi ebitabo bibabuzaabuza ne beerabira nti gwe balongoosa si be bamutonda naye weebale kwagala mukama. Waliwo abantu bengamba nti ono tuteekwa okubeera naye mu ggulu ne musajja gwe tuteekwa okubeera nawe mu ggulu ajja ku Kanani memba wa church batuula abavubuka batuula nga ye ali mu kuzina paka dansi lwaggwayo nakati gakyalimu kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Haleluya. Ebirala ebyokwogera sibirina naye tusabye esaala endala zonna kati esaala eddako yiyo nina ebirowoozo kikansooka embuulira enjiri nsaba oluvannyuma si kyekyo mundeetera ekituuti kyange kubanga enjiri eno ey'amagumba amakalu yeetaaga okubulirwa mu bujjuvu bwayo. Oluyimba olwo lunyumira nnyo omwoyo alukwera tetufakira omumwanyu kubanga waatali tetuna bisobola kukola. Omwoyo alukwera wakiro shuma nayimusanga amaaso gange iri mukama kubanga yamanyi ebyange okubeerwa kwange taata kuli munda nayimusanga amaaso gange yimusa emikono gw'otudde